kubako olukokola ate oba twatuka n'okugamba mbu twayawukana buli omu n'akwata agage Giovanni ate twayawukana ng'era ne tweddira Giovanni yali wadala gyendi oli byenjogera sibitegera lwa nsonga Rina, I don't know where you are manyi by'oyitamu but I think like abantu oba abanywanisa bangi oba omanyi waliwo omuntu nga Grace n'okera ku makya n'ogamba waliwo abanywanisa oli n'aseka n'okuseka negamba ate gwe bakulwanisa bakwagaza ati you know but Rina, I just wish like Giovanni was here. Giovanni wange yanjagala nnyo bali n'atulwanyisanga Batasha bonna baabeerangawo dadi mu kutulwanyisa yali takola bubi bambi kyokka yali tayagala mukuyo yali tayagala mu kibiina kye mubeeremu obukuyo okitegeere netulemezaamu olw'okuba dadi yali anjagala n'atuuka n'abeera nga atatulaba nga tuli otwatuka ne tuvaayo kyokka njagala Giovanni kino sigenda kulimba bina I love Giovanni I really love him nandibadde ngamba nti oba okuba mba ntya baagala bategere bunafu bwake nti ate njagala Giovanni bekya baagala kuswala Rina what do you think nandibadde njogerako nabo osobola okugana olaba kiganye nebaba bakirota oba ani anyway no Henry Mwandi I think you can do something newankubadde nti oba yayogedde tirinkwata kunze omanyi Rina nsonyiwa ate mbirayira naye bwenalabye nga bayinza bo okukiraba obulala nebaga yigule nababajje nimu bakaddiya okoze otya obuyinza obuyiye so baagala kujja gy'oli kati nkugambye if I die tukuŋŋambe akatambi kano akafulumya aka Grace Khan ng'abotola ebyama n'omukwano ogw'ekimmemmette gwe yalimu ne Giovanni Luzinda neera on top of that ng'alaga yandyetaaze Giovanni Luzinda okubeera nga amuddira however much nga si ye taata w'omwana we actually ebyama bingi nnyo ebyabotoddwa mu kanene akatambi naye ekisinga okubeera ekikulu kaafulumidde mu perspective ki kubanga kalaga kalinkinze naye kalinkinze mu perspective ki stories zange zigenda okuddako nga nkwasaganya stories za Grace Khan ne versions ze muwuliddeko ewalala w'ogenda otegeerera amazima ku guno omulundi katusooke tuwulire akatambi kanene akalinkinze kyokka ate nga kasookeddemu ffe bannamawulire okusingira ddala nga tekanasatulatinga nnyo mu bantu aba bulijjo ogenda kakasa omulamwa gw'akatambi kano na lwaki gwalinkinze na lwaki Grace Khan ali mu kubeera nga yettottolako mu kana akatambi mu ngeri efaanaganako bw'etyo byonna wali no ku SMX Media ngenda kusaba kimu otegeera obulungi story eno subscribinga kubanga versions ezigenda okudda kuba videos zengenda okuddako nga nkola ku Grace Khan zezigenda okulaga perspective y'akatambi kaneeno mwe kaafulumidde subscribinga nyinga notification bell ebisigadde gwe bitulekere akatambi keekano. Hello. Hello, Mama. Hello, Rina. Yes, please. What's your Akayo bambi. Kuwulira bulungi. Naye bulungi nekukera wentu mama. Ndabyeko olusikolo 10:12 ate nga nange nakubiddeko olulimi tokwata. Nabe nalabye. Ngamba ki? Nabe nalabye ku TikTok nenyamba. Rina, like Rina, I don't fight with cockroaches. Sirwana n'abaana bato. Ebyo tusobola bigira biri mu kooti biprocesinga buli kimu. Era n'ebyo bakisaba bigamba nsonga mu Uganda tumanyi amateeka ate tulina okuloopa tumanyiyo. Yeah, so ebyo tebabudde maama. Kakati tewali abeera fine nakubira mu sikolo ezo zonna mwana wa maama. Rina, njagaddwa kyentegeeza njagaddwa abantu mu Uganda. Rina, abantu banjagadde nnyo. Rina, nfunye seva
okuvira ddala bwe nayingira mu New Eagles okuva ku daddi ne mami okimanyi bulungi nali nze ndowooza oba ne Jovan ffe twali ba favorite ba muzeeyi somehow ekyo okimanyi yatwagala akulimba kubi naddala nze daddi yanjagala kaneeyogereko nange oza Jovan netandikiraawo naye zina is it because ndi orphan bayibwa abantu batekina advantage gyendi ate bwe mbeera orphan ddala wenzija ate nenfunira abazadde abazadde bano abalungi ennyo okitegeera naffe abalina abazadde tusanga obulamu bwebuli osanga abantu abalungi n'osanga n'ababi so ababi tebakujja ku mulamu osigazaba olaba nti balungi obulamu ne bugenda mu maaso siga nti nentuula nenfuminkiriza nnyo neŋŋamba what is wrong with me. I know what is wrong with me. What is wrong with me is because I love genuinely and I love people and trust people and I trust the wrong people. Abantu abakyam bensinga okusingiza gyendi. Kyokka ne ndeka abantu abanjagadde nze nsobola okugambayo ekintu wano n'oweewuunya. Ebbanga lye nabeera ne Jovan Luzinda oyo omulaba. Jovan yanjagala zikira nze nga sinaakwera mu afeya na Jovan twaliyadde springs wakwaga tewaliiwo bazeni tewali mukwano gw'ekiseera eyo kirabya ddala enyumyako myaka mingi Jovan teyandagaako omutima mubi teyankubako olukokola ate oba twatuka n'okugamba mbu notwayawukana buli omu n'akwata agage Jovan ate twayawukananga era ne tweddira Jovan yali waddala gyendi oli byenjogera sibitegera lwa nsonga Rina, I don't know where you are simanyi by'oyitamu but I think waliwo like abantu oba abanywanisa bangi oba omanyi waliwo omuntu nga Grace n'okera ku makya n'ogamba waliwo abanywanisa oli n'aseka n'okuseka negamba ate gwe bakulwanisa bakwagaza ati you know but Rina, I just wish my Jovan was here. Jovan wange yanjagala nnyo dadi n'atulanisanga batasha bonna baabeerangawo dadi mu kutulanisa yali takola bubi bambi kyokka yali tayagala mukuyo yali tayagala mu kibiina kye mubeeremu obukuyo okitegeere netulemezaamu olwokuba dadi yali anjagala n'atuuka n'abeera nga atatulaba nga tuli otwatuka ne tuvaayo kyokka njagala Jovan kino sigenda kulimba bina I love Jovan I really love him nze nalinga ntunuulira nnyo omukyala mani engeri gyakolangamu ebintu bye mpolampola nekalakita nennemu okukoppa nga mukyala mugumu nnyo ng'alina ye engeri gy'asobola okulwana Sorry, I don't want to cry. Agala kaaba nnyo kubanga munaye bwe byatuuka nze bina kukyakaaba kyalina budde bukulukusa mazigo nga neegomba nnyo ngamba how nsobola okulwanirira relationship yange negenda ngenza abantu abalala betwegomba emito gye twegomba nga mukyala kyagulanira ani lukeekyo naye nkubuulire njagala Jovan era ntambudde byawuba sinatyanze ebbanga lyemmaze nawe bino okimanyi siri mukazi mwange nedda osobola okuŋŋamba amaanyi when I love kizoggwanga ninamu obuwitness wange ng'omuntu but when I love okay here is the thing yani oba Jova yamugema on oba alina omuntu gwe yafuna oba ki but omutima guŋŋamba we nabeeranga n'oyo omwana era amanyi okunwanirira era amanyi okulwana nga tosobola kuva eri n'otandika like oba to beat me or do anything on me no you couldn't just come around play with me yali tasobola bikkiriza to could do anything Jovan was a superhero
Jovan yali hero then it was nice. Era bene more like oh my God, what can I even say, Rina? I don't know what to say. But Chinsolo Kugamba, I think it is high time I fight for my man. Simani status here right now. Nice for day. Sifudeo, and you only know when it's them. I love my man. Jova was my partner in crime. Jova was everything to me. I mean, Yali Antogira. I think yes, in trains the car too. Oh, you know my story, right? Yeah. You are only two, but anyway, no man on the job as man, you know, man. I have always been there for my daughter. When I give the nang in Bateura, Kubana Ray, and I would it, Kanakaga, and let's do it. I say, yeah, I have a look Romana. I remember next story. Just talk about next story. You also have an idea. Mungo. Just pass over again and I'm labor. I think you understand your name. Just gonna mentioning. Yeah, number. I go there to again. No, what take it? Kuba, go back to that, you know. Because you're about that younger widow. They must never. You think I'm South Band. We have an attachment near Jova. And I pretend life moves on, and I've been pretending maybe again a muscle, which I'm Chabana. Let's give up money and Dagara. Never again, I'm going at one of the program now. When I'm rehabilitation, when I work Gama County, Yari rehabilitation, and I'm Macadam. Otegera zibamala ne bamanya kuba nabyogera nti kusage na rehab enagenda maka over document namukubira namugamba nange don't mind me why are you so teasing I know yayogera mbasaba buyambi kumbe nanyeri nga nafuuka kyana ky'abagagga nandabiriddwa obviously engamba like ali nafuuka kyana ky'abagagga mandiweyo Ramba Daddy, Banangina in salary, no lava. Bakandi Vanga, Vanga, I go to my aunt by then Namkuvida, Nadia, Katimau, Nemkuvida, Nemgamba, Jova, and then no so dumb to come around to put TV. You can my Navia, I will be a Gomchima Gumbu, Nemkuvida, I think I want to go up to start with Nazan, and I work already like money. Na ye wena ebintu bina njagala beere naawe kugayize ntimba ntya kati sikulavayo ati abantu betwogera nabo ati batuyiwayo ate obuzibu binange obuzibu bwange siiga bannange mmemedde ku bantu siiga bantu bina walabye be bankoze byonna neera nkyali kusimu njogera because nava ku bantu amemboona okugamba kati olaba nogamba mbonolwa let me settle with this person. By the way, Daddy Pranay, which I'm as much into ayagala nnyo omwana we amwagala so much naye olina okusooka obeera basita omwana alyoka atambule kuba omwana eri gy'aye ali very fine owa mukadde si ekyo ali very fine tulwakuba nti tusamulabirira oba oli awo era tetusobola kaneme nakulimba simukuba nti financial bandi bimanyi omwana abeera awantu nga wali ate nga newaba wa Daddy Prona bayimiridde omwana asobola okubeerayo wabiki but nange omukazi oyo alina engeri gyampankalenze nina engeri gyesaagala muli amulukwe nina engeri gyemwagala
sinabane byenjogera bikwatagana oba tebikwatagana simanyi so mbeera mpulira onfunaye wavayo namugamba Grace wakoze wati nalebe yankola Rina behind nga saagala abitegeere so it all hurts me but kiddayo ku nze bwe nali ne Giovanni saalina bizibu kino bwe neekwasa ndi gundi naye bwe nali ne Giova Kajova kaali kannowanira kukolako bayokebera obutambi bwonna amawulire gyebayimirana nagamba live Grace like Grace nomweke nditera olunaku lumu lwe bankolako meeting edda nga nzoganya nalinawe nzoganyiza mpolampola nga nayimirira ne bambuuza ali mukwano gwomba n'abantu nga nayimirira nawanika omukono kyokka nga omusango ogwaleeseza abantu nga yeye okitegeera so from that time I've never forgotten Giovanni nze but mpulira njagala kujja Giova wange era ne baganda bange olaba ka Betina Namukasa kamama kantagala ayidda muggo ate ye partner in crime kamama Sasha Brighton okitegeera nandibadde ngamba nti oba okuba mba ntya baagala bategere bunafu bwake nti ate njagala Giovanni bekiya baagala kuswala Rina what do you think nandibadde njogerako nabo osobola okugana olaba kiganye nebaba bakirota oba ani anyway no Henry Mwandi I think you can do something newankubadde nti oba yayogedde terinkwatako nze omanyi Rina nsonyiwa ate mbirayira naye bwenalabye nga bayinza bo okukiraba obulala nebaga yiguule nababajje nimu bakaddiya okoze otya obuyinza obuyiye so saagala kwekujja gy'oli kati nkugambye if I die tukuŋŋambe nga toyogera nange Rina olinga ntemeka oteeka ogenda nga ntomeka oyinza okunda nti nikozi nnyo ku Giovanni naye omuntu obeera nnyo naye omuyiga nze Giovanni baalimaze naye relationship yammwe ebyokweyagala tabinyumizangako ng'omuntu nange ndiwulira ku mawulire naye nganewemubuuza tabinyegangako ate Rina tosaanika okwagala bunokwesibako baki anti kyengezaako okuwa pointi yange nti kati sisobola kumutandika butandiki awuta obutulu kuba nange omumanyi embeera ze kyonna yali yakinyumizaako akyandibadde oke nandibadde nfuna wekola ki wemutandikira naye nga omumanyi ngambangako newemumbirabo oba nimwe naye Giovanni kino nakino kyaliona wadde driver we kyagambanga so nze nandirowoozeza nti oba onoofuna nga bwogambye ba Betina abo baba bamanyi sitole zammwe ez'emabega ne boogera bwekityo naye kati nze nsobola okugenda naye mu birala naye ebyo relationship ka Betina biyingira nnyo ekiwebika naye Rina tondikodinga awulidde sobola kulikodinga kati nedda naye njagala you advise me accordingly oyinza okugamba ba Sasha ba Betina yes why maybe ayinza obba nga baali babimanyi nga omanyi yenkwano but even if Giovanni baaka byayagala obumanyi obunfuna byayagala obumanyi amanyikanya mwenge takola kitaagala nnyo mawulire okitegeera nanyi setasiya watete sijja biyingira mu buli omu ayinza okuba nga naye oba nga relationship yali nga bwoganye oba naye nga gyali oba nga alina byakumiisingako oba nga ye yakitala nnyo osobola oswayingako yolobaka n'oyogerako naye n'olaba nze mbadde ngamba oba nze nsobola omukubira nemugamba Giovanni kikije kuba nze wemukubirira wona nemugamba Giovanni nina embeera bwekine bwekyajja naye najja n'akusangawo naye nga n'akusangawo naye kati nze okwogera naye obwogezi nze kati nange kenyini sirina bwe ntandika yinza oli mukama wange saatandika yingirira bulamu bwo kitegeera ekyo kyandikoze
oba ekirala n'onkolera voice note ku WhatsApp. Because at the end of the day, Jova told me, say, no man of Grace Guavarina, abera mwana wange, kati nange bina kino nkigamba, abaana ba Jova Nalina, babeera baana bange nimbi. Yeah, ekimanyi anti kati mulala baalugana sofa kati naye webiyingiramu byafiiringa awo nze munaye kyensobola okukolera kumufuna weemuseetinga n'ojja n'omusangawo n'omwetonda genoyogera nembawo ne mwogera ebyammwe. No, Rina, ngena kibamu meeting, nyina ensonyi eri Jova ate naye alina ensonyi. Anti kati nze okumugamba okuggyako oba onkolera voice note ng'oyogera nga gy'oyogedde nze nzimusiimikire oba onfuna Kuna Jova njagala ayingikolabye nga bali kulwanyisa musajja wati n'ajja n'abagamba bantu mwe babi nadde no nannenya ebyange nangagwe ono abadde musobi we baki naye nga tandabisizza. I don't regret meeting Jova. I love Jova and I want him back. Sagala nakwogera bingi ku senior Rina sagala mu mitinga kubanga kati oba gyagala kyetuba tukola don't cry kyetuba tukola kola voice nga mpimpimpi nawe baddakiika emu nkuweereze gwogi mu playingire wogisigaza mu genda gimuweereza nsobola okugenda kuba mumajjo tabeerabeerako talabaalaba nnyo kugira nga omugudde nga nkutegeddeyo kino biki naye nze mbadde njagala oba oginkoledde nembeera naye oba tuli mmotoka oba tuliwa nemugamba nemupulayinga embuguesa nina beyaŋŋambye ewuliriza nemupulayingira then nendaba alyasone okwo gwenyongereza bw'ayomba biki n'agamba biki lwaki biki nange ndaba ekyokukola bw'aseka oba omuntu omulaba embeera osobola osoma embeera ofunira bw'omumanyi n'omanya ekiddako bw'oba osobola okukola ekyo dendekola ekyo bwe kigaana nenomiti kati kankubuuza Rina Jova asobola okudda gyendi namulabye alina byayogerawo bingi mawulire ate biki ate nze nali kakyalako Jova yaŋŋamba nga tugende manyi twalitusoisayo nga tugendanga mu church wali katwe nga we was very good but I really want us back kindi yaŋŋamba dda azambeerawo kino nekiri nange nga mbeerawo waneetaagira anti kati olaba n'omusajja okuddira kisinzira ku gwe mukazi kitegeera naye natereera nakyuka Rina gwe tokimanyi kyogamba tondaba tukola ebitambula toseka naye no kyeŋŋamba gwe tondaba like bwonnengera manyi oyinza okuba nga ombeera walo nengera you mean nze Grace oli nze oli kunza oyinza oba nga byoli binkolera naye nga ku musajja tebimukolera so simanyi kisobolaga naye nze kunze come rain come shine gwolina okunyamba sotati ogenda kunyamba tunyambe kuba tunyambira nakyo tukunyamba ogenda kunyamba naye nokola byenkugambire mbitegedde ebyo mbimanyi nnyo bayiroyinza nemuntu awuliriza nimbe kola voice note ennyonnyola bulungi ebigambo nga bitonotono nga bibale nga birungi omumanyi nga tebijja mujjako omumanyi jja kubeera mu kibozinga mugamba ki buli omuyinza mugamba kati ojja mugaye mbu mwagala nedda sigenda kisobola ekyomugamba mbu mwagala nedda njagala akomera uliriza voice note gikole bwoti omugambe nga ngamba ani ku mwenna ogimuwulize mupulayingire mu mmotoka then ndabe nageze nafunira amaanyi ngenda kutwala siwanga munyumiza ne kweno kolo mugambe eno bayirawe yankubidde nako kati binalindako anti zikirayi and I'm rehearsals nokola nogenda right now and I'm rehearsals kola the rehearsing kana ye kati ndikole kati ndimukudduka nti ngawo wakata naye nange onzike bina but kale mukwana kandikole anyway if I die I die it's telling you kyagala soseka anti nebyokwekisa kyagala kikuseeza
because we nga tetunava ku ssimu ngendo sagala response yo medde nambi kansabe akakyala tulaba Hi, Mukama Katonda omulungi. Thank you so much for loving me. Thank you so much for giving me all the favor and all people who come around me. They're always positive. Mukama n'ababi bandaga mangu kirungi nnyo taata. Hi, Mukama Katonda omulungi. Kwata olunaku lwaffe luno lwetugenfunye ne Madam Rina ku ssimu kukwasa buli kimu kigenda maaso. Kwasa ne konsati yange taata. Sawa gisasire. Ogiyambe Mukama gwasinga okumanya buli kimu kibeera kiddako. Gwe omulungi waffe taata yetutonda n'otuwa ezzadde. I put nteeka taata w'omwana wange emikono gyo, nteeka bazadde be family ye mikono gyo, then nteekamu Jovani mu family ye yonna yonna. Kyokka nyongera nga nteekamu Rina abasiba bali mu makomera. Abantu ababonabona abeetaaga ekyokulya kuyambibwa mpozi ne bafaani wange n'abantu abalala bonna taata bakwateko buli omu gyali, abalwadde, abazirika, mikwano gyaffe buli omu. Nyongera okuteeka olunaku lwenyinda okukola ekivulo kyange somehow kyonna kyendiba ntegese Mukama ky'oliba oyagadde taata mikono gyo yana buli wendaga kyongere okuganja kumanyika okwagalwa abantu n'obuvunaanyizibwa oyongere mukono gwe tukwatirako ne beetuyamba bonna. Abadde bange bonna abaagenda booli nabo taata abajje mu muliro ogutazikira kyokka obateeke muliro obateeke mu heaven, put them into heaven, Lord. Aba byonna nga mpita mu mulimo ya Mukama waffe Yesu Kristo. Walibadde omunyonyola nyonje agonza omutima gwa Jovani. Already, nsaba ekimala. Ngulusepe. Mukama mugambe. Ngenda mugamba nga omanyi bwembeera speechless. Zampisamu gyali. Wabula ayinza okugifuna naye n'agimpisaamu wabula. Okay, kale. Naye nanti Rina, don't take this for granted. Twesige Mukama tusinga obusolo. Tengamba tweseka bwoseka obanga ayagala okunnafuya. Nedda, like just sometimes mujokingamu. Super stressing all the time. So why are you stressed? Jova wange. I love my man. Don't take why you laughing? No, I'm sorry. Okay, kale, then you do that. What if I want to call a voice note? Sankateekayo kati mami. Naye nzanya nnyama obudde bwo. Kale, nice day. Mukama akunjagale nice day.